gwe Mpuuga atwala ebina eyo twala byaki obitwala wanga atero bitwala mu kategori ya kasiimo gwe busiimo bwammwe buli gwaddi oli ku opposition obusiimo bwammwe buli gwaddi si gwosoosa oggulwa okuputi yagula abantu bonna abaali abakabaka kati abo bo ekitutte tuno bamuguze buguzi babagula musajja alina n'ekibiina ky'ebyobufuzi nakugamba kakikuddiremu njagala oyingize kati tetwagala na kampeni za byabufuzi sente zikende bazijjewo yingiza mu kisenge President Museveni ne mukyala we yingiza Kyagulanyi ne mukyala we yingiza Nandala Mafaabi ne mukyala we abo si tegwa wa mukaaga yingiza Mpuuga ne mukyala we 8 Saddam Gaira ne mukyala we abo 10 tekako babi ne baawe bali bameka babi tewamubaze samubaze abo kwe bamubaze kale bebo 10 mutekewo box ezo 5 ziba 5 ezo kwano ziri pair mutekewo box ezo Museveni ne mukyala we Museveni otugera kukola ku bantu aba mukubira ku babiri Museveni ne Kyagulanyi Kyagulanyi afuna akake n'akamukazi we bano bona wona tebamuwa opposition babu wa Museveni choka bamwagala nnyo singa ono yafuuka ekyobulabe eri yali game eyabeeranga all the time okugamba nti etulwanyisa ng'enoonya mirimu eyesebo kyenkugambye balwanirira opposition sikyegesinga nkugambye nti abonna bateekeko abantu sikugambye nti bali 10 Kyagulanyi afuna obululu 8 obusanga mu box ya Kyagulanyi ya Museveni bano bona nga bamuwa Mpuuga ng'etteeka tayiza kuwa Kyagulanyi na kuwa Museveni Saddam Gaira ne mukazi we alina kuwa Museveni ku byayogera olwaleero tonamuwulira ani omulala gwe nakugambye Nandala Mafaabi ne mukazi we alina kuwaani kakati ekyo kikulaga ono yalinnya muki mumugaati ogwabana bali befula opposition exactly otwala oti 5 ng'olwanyisa wano oba opposition naye 5 bisolo bawula mu opposition just million 5 ezo sente zajja zati nakugamba tulibigenda wala ezo sente zajja tezaali za Kyagulanyi tezaali za Mpuuga zaali zigenda kuba mpira gwali kuba Kyagulanyi 5 byajja kuba Kyagulanyi bitya Mpuuga bwakwata sente ezo Kyagulanyi soka nafuna kukukuru n'atagikakasa n'amuyita n'asigaana abaali mu America ogwaddako ne bamuweereza proof n'akomawo n'ayita Mpuuga Namboozi yalimu n'abalala wakwata nakwata tukoze tutya ku lw'obulungi bw'ekibiina genda olusayininge nagaka ngende njogere ne mukyala wange yasibira mu mawulire so aji njagala tugendeko ku nsonga ya eri mu parliament yawo mu kusooka twafuna scenario ya Oweekitiibwa Mpuuga ne banne nga bafunye million 5 era mu kusooka Mpuuga ne banne basooka kwegana tunabazifuna Mpuuga ne bamubuuza n'omubuuza nti sente wazifunye yali ku CBS awo n'agamba sente commission ezigabira mu kota kati ate omugezi wa parliament kuli Sobola agenda okwogera agamba nti sente zonna twaziwayalinga sente zaabwe twazibawa buli omu sente ze yazifuna million bali bafuna bina yena afuna 5 kadade tuli awo Ssenyonyi nga tuta mu press conference ng'agamba nti ba commissioner begabanyiza sente era bafunye million 4 bonna twogerako n'Empuuga n'agamba nti Ssenyonyi yandibanga yeetaaga kebera mutwe ng'omuntu byayogera ffe tetubimanyi era ze sinafuna ku sente n'abalala ne beegaana ensonga eno ekisooka lwaki ejja ssaawa zino nga tuli mu campaign mu budde buno obwavaawo mpitewo naye ekikulu kiri nti obuzibu bw'ensiŋŋaanye mu kino ekibuuzo nze ng'omuntu sinabakakasa nti sente ezo bazifunye era nabo bennyini tebannabakakasa naye anti goyinza obutakakasa nze ng'akakasizza kikyange saagala gw'okakase nze kasita nkakasa kiba kimala kakati kiri lwaki nakyogerako era Mpuuga namuba bubi nnyo nti mu kusooka buli wamunenya naawe nnyo naye mu kusooka saasooka kukkiriza naye Medi bwamukyaza ku CBS nambuuza sente wazifunye
yagamba sente sinnazifuna naye bwe banazimpa njazikola ki njazitwala kuli sobole nayiwako nayogera nebbanga nga lyemabega nnyo sente kintu ekyo kyampisa si bulungi ng'omuntu yali ngamba that's not good omukulembeze okuya sente z'abaki z'abantu ekyo katukireke kankakase Ssenyonyi katumbale mbiti bibiri tumwogereko ng'omuguwa eddalu nga oli bwegabagala omukebera omutwe tumwogereko nga memba wa parliament omutuufu era akolera olukiiko lukola ki oludda oluvuganya gavumenti ddala Mpuuga bw'aba yatutte ssente zino tumubalira mu kiti ki miliyoni 4 emiliyoni 4 era baba yazitutte yatutte zaaki essente ezo kitegeeza sente ezo baba yazitutte its campaign trial bazibawera mu time ya campaign era ne Ssenyonyi agamba nti bazifunye baba bazitutte bagenze kuzikozesa mirimu gya byabufuzi ne lwaki ku ssaawa eno lwaki sente ezo muzikiriza ku ssaawa eno ye tewaliwo wendala yonna gye musobola kutwalira mu sente ezo lwaki temugenda muzijja mu State House nezitaba accountability nezitava ku nsako eno egenda okuleeta ensasagge mu ggwanga okitegera ensi yonna yonna ekiraba mubba ssente mwakabba 5 ate essaawa eno era mututte ki mututte 4 ensi mwagala giwa message ki naye ng'ekyo ng'okimaze okivaamu omukulembeze yatugatta kyayagala kibiina kya byabufuzi byonna 226 ajabba bimazeewo tetunnamufuluma kubanga ebibiina bwe bibeerawo tewali kibiina kyatalinamu mukono ekikyalinamu amaanyi kyekya Nuupu kubanga kyo lwaki kyalinamu amaanyi kigamba kiwutuwa naffe bwe tunaatuukawo tujja kisobola okyetuusaako naye kati ffe abagenze emyaka tetukyalina ssuubi lituuka wali tulina okulya nga tufiira kwaliwa wakati mu byabufuzi mulimu empisi n'empologoma ko weri waggulu y'empologoma ffe abeeno babyobufuzi abali wansi ba Mpuuga ffe empisi tetukyasobola kuyigga tuliira ku ki ku mpologoma naye eriyo empologoma envubuka ezijja zo ziga nti ffe enjovu tujja gikupa ekiko tujja girya kakyova olaba nti Nuupu ekyalinamu resistance naye ate nga naye eza iPod nalabe badde zikaabira iPod si sente eba ne iPod sente si za gavumenti zaaliwo zaani esente zizo ggwe zange ne President Museveni sente zatwala sizize zaffe sente zaffe ekyo kankigendeko ebibiina by'obufuzi ttiimu za mupiira eziwakana ekikobo ky'obwa pulezidenti bwa Uganda ezeetagisa okufuna essente zigende zigula abazanyi zisaawe ebisaawe mwe basambira zireme kufuluma baggwa zigende okujja wali nga zirina obusobozi obukola ki sente za campaign nakubeezawo bibiina gwe yakulembedde wali bw'ogamba nti sente zizo kitegeeza tetuzinako na access yo zituwotya nga tugenda kujja mu ntebe tulina suppose tuzikola ki kuzituwa yes ate mu kusooka basooka ne bagamba ffe tetuzeetaagira esente ezo mu kusooka zaaliko obukwakulizo nga zirina kuva wali naye nga waliwo teekeriga tusobola ozifunamu nga temuzikoze eki etteeka tomanyi bazzemu ne batula tteeka pya libadde pya kakati bwe limala okubeera epya nga limala okunsibira ebweru naye sente nga nzeetaaga si zizo nina okutambula eyinza nina kusalawo ebintu ebi kanve mu bwa pulezidenti ndeke sente oba mpa sente ngule abazanyi ntambuze eki ekibiina yes tiimu obuzibu bukka bukka esente bazirowooza okuba nti President Museveni yaziwa baki abantu sente si za President Museveni sente za FDC ezigwanira anti ezigwanira DP ezigwanira Museveni azigwanira Nuupu azeetaaga basobole okutambula kyova olaba nti obuwongo bw'abantu bulina okutambula ennyo nti bamala okutuula ne bagamba nti omusajja ono atulowoosa okuba nti ffe tubba sente za gavumenti mumuteekeko kano tulabe bw'anaatambula nga talina ki sente ezitali zaabwe kakati balinzeeyo olukuŋŋaana tabamiruka olwa iPod
Kyagulanyi tukwetaaga wali bw'oba oyagala ssente. Yes. Naye nga banoonya tebakwagala kuba nti nno oli bakunoonya kulega naawe twegatteko oba tuli kibi. Oba tuli kibi naawe tukole ki? Twegatteko. Yokka esinali erimu ezo ssente. Kati wano ku kide ekya bano ba commission waliwo abagamba nti NUP ne kakati kyayagala kubeera mu lutalo n'empuuga. Okuleeta bino senyonyo bireeta bino NUP yagala kubeera mu lutalo. Bw'atayagala kubeera lutalo na mpuuga otwala zaaki na NUP. Bwe mpuuga atwala ebina. Eyo otwala byaki? Obitwala wanga ate obitwala mu kategori ya kasiimo. Gwe obusiimo bwammwe buli gwa ddi. Oli ku opposition. Obusiimo bwammwe buli gwa ddi. Si gw'osoose oggulwa. Obuti yagula abantu bonna abaali abakabaka. Kati abo bo ekitutte tuno bamuguze buguzi. Babagula. Musajja alina n'ekibiina ky'ebyobufuzi. Nakugamba. Kankikuddiremu. Njagala oyingize. Kati tetwagala na kampeni za byabufuzi. Sente zikendere baziggyewo. Yingiza mu kisenge President Museveni ne mukyala we. Yingiza Kyagulanyi ne mukyala we. Yingiza Nandala Mafaabi ne mukyala we. Abo si tegwa wa mukaaga. Yingiza Mpuuga ne mukyala we. 8. Saddam Gaira ne mukyala we. Abo 10. Tekako babi ne baawe. Bali bameka. Babi tewamubaze. Saamubaze. Abo bamubaze kale. Bebo 10. Mutekewo box ezo. 5. Ziba 5 ezo. Kubanga ziri pair. Mutekewo box ezo. Museveni. Mukyala we. Museveni otugera kukola ku bantu aba. Mukubira ku babiri Museveni ne Kyagulanyi. Kyagulanyi afuna akake n'akamukazi we. Bano bona wona tebamuwa opposition. Babu wa Museveni. Choka bamwagala nnyo singa ono. Ono yafuuka ekyobulabi. Eri yali game eyabeeranga all the time. Okugamba nti etulwanyisa ng'enoonya mirimo. Yesebo. Kyenkugambye sikigesi. Balwanirira opposition. Kyenkugambye sikigesi nga nkugambye nti abonna bateekeko abantu. Sikugambye nti bali 10. Kyagulanyi afuna obululu 8. Obusanga mu box ya Kyagulanyi ya Museveni. Bano bona nga bamuwa. Mpuuga ng'etteeka tayiza kuwa Kyagulanyi alina kuwa Museveni. Saddam Gaira ne mukazi we alina kuwa Museveni ku byayogera olwaleero. Tonamuwulira. Ani omulala gwe nakugambye? Nandala Mafaabi ne mukazi we alina kuwaani. Kakati ekyo kikulaga ono yalinnya muki? Mumugaati. Ogwabana bali befula opposition. Exactly. Otwala oti 5 ng'olwanyisa wano. Oba opposition. Naye 5 bisolo bawula mu opposition. Just million 5. Ezo sente zajja zati nakugamba tulibigenda wala. Ezo sente zajja tezaali za Kyagulanyi, tezaali za Mpuuga. Zaali zigenda kuba mpira gwali kuba Kyagulanyi. Ebitaano byajja kuba Kyagulanyi bitya. Mpuuga bwakwata sente ezo. Kyagulanyi soka nafuna kukukuru. N'atajigakasa n'amuyita n'asigaana. Abaali mu America ogwaddako ne bamuweereza proof n'akomawo n'ayita Mpuuga. Namboozi yalimu n'abalala. Wakwata. Nakwata. Tukoze tutya ku lw'obulungi bw'ekibiina. Genda olusayini ngenda ngende njogere ne mukyala wange. Yasibira mu mawulire. Bob Mangunyo naye n'akola ki? Ekigendererwa baali balinze Mpuuga. Akkaanye ne Kyagulanyi. Kisajja kikulu. Umbeere ene ya sente ze ono ze yafuna ne bakola bubi. Nika kato kiddangamu. Kya kisajja kikulu. Ono musajja wa mwetaaga nnyo. Wa kitiibwa, mwogezi muyivu. Tokiddanga muganda wange. Bakomewo. Gwabike. Lwaki gwabika bakugambe baagabana. Wamanya wayogera kinafira twali batumubuuza wawa mutuuza kiki mulwanyisa nguzi lwaki wamusigaza. Ebyo bibuuzo bitwali batubuuza Kyagulanyi. Omupiira gwali gugenda kukuba ono. Kyagulanyi buzibu gwakutegeera. Nze bwe ngutegeera gwali kukuba Kyagulanyi. N'agubuukamu mangu. Ebyo byonna gundi obitegeera.
mwaba wagundi lwaki Mpuuga yeegana ssente mu kusooka ate mwe ne muziteeka ku mitimbagano n'olunaku lwe mwazimuwa mumuwagira oba temumuwagira bano abazimuwa baagala kujjayo mazima nti omusajja ffe twamuwa bw'otwongera amazima twongera muwagala kumukyawa nga yayogedde bulimba era muba mumukyawa exactly. So they again is to tarnish bano bonna beeyagala okubeera nti beefuula abawamu abakola ekitole mubatemeeteme bafeewo bonna. Nuupu si yeri yasooka okitegedde Nuupu yasooka si eki ne kati olutalo lwani yalufunamu ali beneficiary w'olutalo olw'emiliyoni gavumenti yafunamu okusinga ono yafunamu kubanga yajjawo bano abalabika nti bali ku sayidi eno kati bali ku sayidi eno aba Nuupu abagamba nti bali ku sayidi y'abalwanyisa enguzi nga siko bakola ki siko bali ne gavumenti neefunamu nega ne mu abapozitioni abajja bagane mwagalagera butunabawo obukulembeze munaatuyisa tutya oba mulidde ebitaano ne butunabakwasa ensako y'eggwanga so gavumenti esigale buli lutalo olubeerawo gavumenti erufunamu kati ogenda kuluwulira kati ate bakomezzawo olw'ebina yes bwe ziba nga kituufu luwongera kusajjula kati wekiba kituufu okkiriza era badde mubalwane mu nnwana eri gye balwanamu gwogaana ate okyayinsistinga nti Nuupu mbi bwakyagamba kuba ndabanga yadduka mu kibiina yafuna ekibiina kye akyogerera ki kyenkuwadde kali keeka okulabira ku gavumenti bona bagenda okuba akalulu bavootingani si kikubuuzizza nga bavootinga Museveni exactly so baba bavootinga Museveni baba bategeeza nti babwetaaga ekisooka yalinnya muki mumugaati yes ekyokubiri bantu betwatusibirako olukoba kati olwaleero oleeta Mpuuga nga Kyagulanyi waali tasobola kujja neero bye bantu babasukanga kuki era Mpuuga agenda kwogera muwulirize kyabadde akola ki ayogera abagamba kyamuwuliriza baŋoola muŋoole kati ku bantu bakuŋŋaanya e Masaka bali ludda wa nakugamba oba okuŋŋaanya Masaka lwaki tojja kuba pulezidenti gwe yakola Kyagulanyi weekola ojje kuba pulezidenti bwagamba nti yakola Kyagulanyi yakikutugambako ffe twakola Kyagulanyi nakugamba bagende bagole podium e Masaka babiri nani ne Mpuuga oba oli alukubi wali nonaalukubi wali lwaliwo tewalulabako lwaliwo baali luddawa baaliyo kakati eno ensi weeri nedendako aje oŋŋamba nti Mpuuga abantu tasobola bakuŋŋaanya Masaka wali Kyagulanyi waali no Kyagulanyi waba taliiyo abantu babeerawo ate kankubula bino ebyobufuzi olwala ebiriwo abakulembeze bonna bonna olwaleero olumusi abagenda kampeyini bali omu emmolota abajje wa Museveni bebajja ne ku Kyagulanyi kituufu ekyo kimanyi bakyusa bukyusa mijoozi najjamu eya yeero nayambala eya lwedi ekyo kyekimu kubikola ki naye ngaekiriwo ku zino kampeyini nga bwe wakibuuzaako ekya kampeyini nakyo tukigendeko tukimalirize wambuuza ku kibuuzo emabega kampeyini zina wamala yakimbuuza kampeyini zina abazambi emabega zijja kutabuka tezisobola kusigala gazaaki wazira beerira babajja mu woteeri abo okuteebwa emyaka egi mungu wanaaba abayambi abavudde erira mu woteeri okubata emyaka egi 5 walo ne bakakwata baba bakwatiddewa mbalala kakati ekimu kukisinga okunnoma ze Kyagulanyi ogenda n'afuna abantu emoroto erira n'abafuna mu Buganda ekyo si kikulu Kyagulanyi afuna ati abantu ekiruhula ono gyasibuka kibi nnyo message mbi nnyo myaka 4 eggwanga eriye yerifuga eriyo limu ngamba erifuga liririyo naye ng'era mulimu tribe emu yeri awo beneficiary for 40 years awo Kyagulanyi n'alikubyene mungala mugaleka agenda asuwalira eyo singa gwabadde Museveni bye bambakoledde bagenda batya ku lukuŋŋaana ntuuka nti okuteekawo embeera mu gavumenti ekuba abantu obutakkiriza abantu okukola ki kugenda nga nfuza emyaka gyange 4 ewange wenzaalibwa
besokolowozaako nga besoko okulowoozawo ne byendowooza byonna bensize naffe tulowooza nti ebintu ebirungi byonna biriruddawo era wekiri kati message endaga ntiri birungi abantu baagala enkyukakyuka kyekyo kyennyini nzija ntya ekiruhula kazo kasaari mbalala tawuni ntuŋŋamu awava maama waffe Jeneti nti abantu bazze Nuupu alina abantu Nabbanja prime minister yayima mu kisaawe temugeza ne mulinnya wano buli muntu yesigalirewa ewaka sitiya kiyabagamba nagamba gwe naye nemugamba naye ona alina mistake agenda kwogera ebigambo ebimukaddiira mu enkeera kyagula eri kavule naga Nabbanja yamulinda emirundi egi nzija alwala basimbula n'atwala emmotoka poliisi helicopter n'agiteeka mu kiseera kyagula wagenda okubeera abantu baaliyo tebaaliyo baaliyo kakati gwe prime minister obamaze okwekuba omupiira nti tebakukkiririzaamu ekyo kikumala bw'oŋŋamba lwakitula kazo nti abantu bazze mu bungi nga bwe badde mbalaba message ki nina okuddayo ku drawing board kubanga nzaawo wenalekesedde Kyagulanyi saagala motoka ya poliisi mu region yonna muleka atambule n'abantu be yavudde nabo e Kampala bokka kubanga tewali bagenda mwegattako tewali bajja sinzira ku byoba okoze byemba nkozeeyo okujjako muŋŋoolerebwa tubalengera ku nnimiro waga nakyo tugamba eno kulungi teekamu bamawulire bange eya Kyagulanyi kukwata balina kubata to interview those people nga mulumba naye lwaki okoze bwoti kitana kyatugamba oyo ebyo byendeeta byokka byengenda okukubisa ono ku mawulire gagattako byengenda kubanga bamule Abakyagulanya tebajja bireeta kituufu naye nze nteekamu abange buli gwenda baŋoola ali ku nkumbi ekikulimisa wano nga mukulu ali nga mujjako ebigambo byange nteeka wano kawungezi Edilayini nga Kyagulanyi omupiira gwe ng'atereera naye nga nteekawo balalero poliisi kugwa bantu migo kukaaba nabagamba eruzira bongereyo ki oba bateekayo sente simanyi nabagamba Ssenyonyi muteeke sente eruzira abo naba victim ba Luzira kati zino kampeni zigenda abo n'abaana bakutte emyaka egi 5 ate nga lone bebakwata 5 abekalangala abasooka tebavangayo yes so ekyo ekintu kya nnaku nnyo nze ng'NRM person buli omu nabadde asuubira okuba kampeyini zino kuba zibadde za kimpo azisuubira tamanyi bumanya eziwedde emabega awo wonna mu kutandika linda Kampala balinde mu bino ebibuga kurawudi y'abo abaana kubanga abaana message baagala tubaviire bavumanze nga bwe beetaaga abaana ku mutimbagano n'abaana live abantu bamanyi Kasajja agolewa NRM mwasire walaki wagira nanka nembaga bannange NRM kika kyange mwenzaliddwa kibiina kyenkola ki ne mugamba era ngenda ne bagana ne banaye bombera ne maama una agwedda lwomuta ne bagamba NRM maama wange bwebe ine nsubize ekoze sijja gama tisiyanzaala sijja kwegana maama kubanga nze kyekibiina kyentegedde kyekibiina kye nalwanirira nga nne emyaka gyange 16 negatta ku NRA nenwana emyaka gyange ne tuyingira wano kati nkeera ntya ku makya ŋŋamba buga nti maama nti ebbanga lyonzadde nga tubaddewo bali toyamba n'abantu ku kyalo otandise oddi okutandika okuvuma abantu ku kyalo mu sitensi nyi bwekiri maama kendeeza okuvuma abaki abantu ebyo emessage yina okukola ki naye ate bano baŋŋamba ate nkwate maama mugato kyanzaala kisoboka maama anzaalira ajja kusigala ng'akola ki ebyo BNRM byonna byekola ajja kusigala nga mbyogerako ngisaba ebikole ki kubanga ye maama wange kati ye wano mu kulabako President Museveni alina ebirowoozo ebipya byali mu kukuza abantu kuba alina ekigambo nti protecting the gains. What is gains? Gain is protecting ekikola ki ekiriwo kiki kyolinawo mwe bikoleddwa mu budde bwo ng'otuwa mmere hands on mouth you start feeding us ng'otuwa ng'ojja mu ngalo zo eyo teba gain tonawo byolaba bibaawo naye nga gains ziri awo sizezo ziri awo zizo gamba nti no kino kimpaayo nnyo to gain no
gains ziriwo ziriawo ziza kugamba nti zino zizibera omuntu ndi apa nange for this and this and this I can die for this bwendula nenzira mu kateni gains zizendowooza ezimu siziraba kubanga kitange bamwe emitwalo 2 kitundu buli mwezi ng'omukadde naye yalina loole 2 kyogamba katacha alina sente ate ziri luddawa abo basajja batambuze mayiro 7 ogenda okukima ensigo kilo 2 ezaki ono we yajjira yalina loole 2 ng'alina capacity ekwata tractor n'agijje mu Bende ku district n'agireeta ekibuga n'erima ekkubo lye eritali lirye nti lirye naye nga likkubo ly'abataka n'eririma mayiro 7 nekomawo n'erima n'eryolusuku lwe awali olusuku lwe naye kati atambulira emitwalo egyo bamuwa 2 kitundu awo tebaba gains ate gain eri luddawa nze kunze gain tebeerawo nga wasanga kitanga alina loole 2 nga alina ennyumba e Kampala batoba abagulidde amamotoka bavuga okitegedde asuubula Zaire asuubula Sudan asuubula Kenya kati omuwa 2 kitundu ye gain gyaba akuuma awo tebaba gain ekyo nkyogera ku lwa kitange wali mulamu naye tali mu capacity efuna 2 kitundu naye nkubuulira bali mu myaka gya kitange ku kyalo tuyita mu byalo tubeeranga bakabaka ogera gabasinye 10 kituufu nze waffe batandika okweraliikirira mukwano gwange ayetandika okubuuza abantu ono ali kuki kubanga nze bwegenda mu kyalo nina ekibi kyenkola ngina ntuukawo nembatta abataka ntuuka wali wa Nakayi nembuuza Munakayi twasomanga naye nemugaa kiki olinawo atunda mwenge olinawo aki nti waliwo ebidomola bya tonto 2 bifulumye ninawo ne liita 5 yaki eyawalagi kati kujange yakafasali yaŋŋamba nze mutabani nze sinywa ebyo igaali wali nenga kuleti bagikuwe kakati bwe ngina nkola obuntu obwo mu bustense ono yatandika okubuuza ono ali kuki ayagala kalulu kiki naye nga nze abantu bakka ku levu eyo sisobola kuyitayo era bwe mba sizirina sigenda kituufu nze bwe mba sizirina ezo togenda tekisoboka tulina amakubo 2 naye liyita eno lwamata erigwe bugwe wataata nga wali mu stress sinatuuka baba bantegedde dda kuba tutula buluzi mu lujja abayitawo ng'ensi yakuŋŋaanya edda naye nsooka wali nga sinatuuka wataata bakimanya nti oze nsooka wali nga sinatuuka wataata wange nenyimirira awo nenyingire wa Nakayi olina ki byonna ndeka mbiguzi nembaga abo bataka ebido atunda amalamu gwokola ki gwowa masimu ne gakaaba abali emitala ne bayingira era kitange ekyakinenyeza nnyo Muhammad lwaki ogula omwenge omusajja omusiraamu kikyamu nnyo nekyokola kyekyokulya kyebalina era wakula balabira ddala Katonda ayingiddewo naye ngaekyo kyatuuka ddi temukyali mu myaka gya kitange n'abaana b'enzaala n'abazzukulu bonna bali mu kiti eki kimu okuva ku kitange emyaka 8 n'ow'emyaka 15 bonna bali wali okundabako bonna bakola ki bagamba tulabye kuki nalina mukwano gwange gyali omuyitaani Lamanzaani omu ku baana abakyali abalamu betwalabana nabo twasinga okukola omulimu ogw'amaanyi okugoba amagye mu byalo byaffe mba ndi ngenda okulanga mulaba atudde akanika eggaali Lamanzaani salaamu alaikum waalaikum salaamu kakati akantu ne kajja ak'obumu akedda ne mutunuulira ku ggaali waali nga tewali naye akanika ggaali naye nga tewali gye baleese naye akabokisi ke ak'obumu awekali awo naye atudde alinda eggaali ekole ki ejje bwetunyumya awo mba musiibula mugamba ira mazani genda twazza nti kuziika twatwala tuzikola kyewaffe wali kubijjawo mu katawuni nenkwata emitwalo egi nenjimuwa engala mazani kanzije nengenda okudda nga tali nembuuza owedduka wakanikirira mazani aliwa nangala mazani wamugobye konza ate ki yalowooza sente wazimuwaddemu ki munsobi ogenda kudda yagenze dda essimu bagimpadde gikubanga kweri naye nga nze nali nkomawo tudde muki mu history waffe ye yalowooza okoze ensobi mu 5,000 yagenda wallahi yagenda
kati eyo yensi eyo yembera kati mutuli je tulimu fanna namubuuze mabega kawo before ine mugala mazani kitya ne muga kati kefa ali atya kefa MP wafu kiwanuka nanga ati kati kefa tukoledde sajja tukonze ki yatugulira wane muroka y'ebidongo akena ajeta one ku bidongo ntula mu najisamu ne ngamba eno yentegira ya gay kati ya gayini protecting the gains yes nkubulide gains ze nkubulide neka tugolezo bango yogera kwekye kya bantu biki embeera zaabwe neka tutunulire enguudo amalwaliro amasomero biki ndowooza president Museveni amalwaliro galiwa kamalirize n'ekisomero n'amalwaliro ekituma tufundikire eddwaliro eriyange eriyoboteri yazimba ery'ekiboga lyajjanjabanga buli bulwadde nze banzijanjabirayo nga nnyumirwa nnyo n'okusumulula amazzi ga taapu mulago w'ekibuga ng'alimu running water nga bw'olwaza toleeta ssuuka ojja kuleeta ebiku tojja na ssuuka zakwebika alwazizza musula bweru waliwo mubeera etayimu etuuka 12 ne mufuluma ebweru nga toleeta na mmere babawo emmere omulwadde yalwadde linnyo ng'oleeta lumonde na muwogo gavumenti yemanyi yalwadde erinnya alyaki gavumenti ng'ebawa emmere nga n'abalwa yes tojja na ssuuka ya biku ekyo nkimanyi live kyaliwo ekiboga kitaffe omuto bamwitanga kyeterevinya lwala aniya bamujjanjabira kiboga era ne bamusiibula oluvannyuma yafa naye bamujjanjabirawa kiboga hospital ekyo katu kireke amasomero gye mwogerako olwaleero tewaali ssomero lyabyana nabaana bwozanga sentamu yasomerawa sentamu ki oyo omukyala w'ebyogaga by'omu ttaka nankabirwa mubuuze gye yasomera esomeko lebasomera baba musuuta kwasomera bamukuba byasi abantu bonna nga bali awo kwekuli omwana asemba n'owomupakasi bonna nga bali awo si bye bino nti omwana mutwale mu international mutwale mu private no headmaster nga asomera awo kati njagala ombuulire olwaleero amasomero g'oyogerako gaakozi gegaliwo amasomero nga ba LC buli wonna bavuga emayiro 5 ekiresi jamu mu Kampala muntu asula kira aleeta mwana nakasero bwe kiri eyo gaini essomero lyali nga liri ku lusozi Lubaga mwe musomera Sanga lya Mbogo mwe musomera omwana wa Katikkiro Peter Mayiga mwe musomera omwana w'abannaddiini bonna abali awo mwe musomera abagagga badoda abaana basomera awo ne Awusigala asiimuule wa doda asomera awo omwana wa Awusigala naye asomera awo n'akulembera primary 7 nga mwana wa Awusigalo ne mutandika bano bazadde bano ne batandika okulwanira mu nnyumba negwe omwana wuuyo futugira kati onaakusinga atya kati gaini gy'owali baddeyogerako nti omwana w'omulunzi omupakasi ayina obusobozi obugenda okusoma gy'abeera minisita w'eggwanga Uganda tekiriiwo kati ffe tutwala abazzukulu mu kyalo ne babeera nga balinga abali ku sinema abaana padi asika bwati kati oli buli bumutunulira bambi tamanyi na kiri mu nsi naye si musiru eyo padi bw'ogimuwa nga alina akisesa asinga n'owuwo ogikozesa kituufu naye gwe olw'embeera mumulowooza okuba nti oli musiru nti abazadde tebalina na nsonyi babukuba n'ebifaananyi n'abaana baabwe n'akateeka ne ku status tamanyi nti yeekuba omupiira kali konna kaliwe kati ateseeko ekiki kimasavu ateeka the same oba otegeera kati olinga ngamba nti tewali gains tolaba president Museveni byakoze kuba buli kimu bitono nnyo myaka ana bitono bye nali nsuubira ntandise obutabikola ki obutabiraba kuba kati tutandise okweyawula ekisusse tutandise okweyawula ekikoze eki yes twetemyemu ekisusse si mu Buganda wokka ne Mbanyankole wonna
nimba bitutandise okwetemera so biti ninye ebikoleddwa yes kubanga ze nkubudde gains nkuwadde ekyokulabirako eri eddwaliro bakuzaalawa Mityana waliwo eddwaliro lya gavumenti awo ekyamusi waliwo oba kalangalo waliwo simanyi naye ng'ekyamusi waliwo kakati abo bonna abantu abaaliga ewamu Mityana kulisimasi tewali yaliiranga wa mugagga gaini olwaleero bw'ongamba okukuuma gaini nze nenfiirwa nentandika okukubira MP agula ebijanjaalo ewange bwekiri eyo gaini atuwe ku ssente tugule akawunga basooka buugi tufumbe obuugi oli n'amugamba genda batuwe wali wagundi oli n'amulaaja naga nsasula yabwe si nnungi kanjogereko naye n'amulaajanya MP guno gwe gusembayo ngenda kuba making sure nti ojja neki nesente oba muli awo taziika ziganye MP abaweereza oba katasobodde kukola ki kuziika kubanga era agreement egenda kutuukirira ajjewa sukaali yasoose kilo 5 n'obuugi ajjeewo ebijanjaalo kilo 2 ajjeewo omuceere kakiraaga agenda okugattagattamu nga teziriiwo tajja kujja fazaali kale kanziweereze naye z'amafuta bwagattamu tebikola ki eyo gaini gaini ye muntu okwetuusako kyasobola nga wenyingira supermarket nsobola okugula exactly kyenjagala supermarket gireke genda mu kyalo ku Saturday abantu balyanga ennyama Saturday every day nga tekiriiko kibuuzo ng'agenda ku mudaala n'atemesa ennyama tebagiryanga buli lunaku naye ng'ennyama Saturday ennyama ekola ki ebaawo olwaleero kiri kitya maama wange jjajjange azaala mange yali mukazi muli wa nnyama ng'agyagala nnyo leero omuntu ba tuli ku mmeeza awo baamuwa ennyama n'atamatira kitange yamulaba n'ayisa ennyama n'agimuwa Saturday ntugende wa Badiru yakafa namuda temaatema ennyama n'agikubakuba n'agisiba mu byayi n'akwata akatereka akasooka n'akasiba kokka n'asiba n'eyaffe ntuteeka ku ggaali tukomawo ewaka n'ayita maama Naalongo n'agamba gye box esinga obunene n'aga ennyama eno mugiraba ebifi bino mubiraba nga bisibiddwa bijja kujjanga bwe bityo ene box tevanga ku ntamu ya mange okutuusa lwendifa oba sente lwe ziri nzigwako jjajjaffe yali ennyama mpaka okufa ng'ennyama tevudde ku ki box tevudde ku ki ku kyoto buli kaseera mufumba nnyama eya jjajja ffe yaffe nga tugirya Saturday naye Christmas kyengugambye nti kitange yagabanga embuzi nga tumulabyeko yalina ekitabo ekyagulanga embuzi ku kyalo na buli kimu n'enkoko essaawa ne bayinza okuŋŋamba nti Sula ali Kiboga ku Kiboga mulwadde nti ali ku poliisi abadde ki nti emuzzukulu omusekuzi afudde nti kitaata agudde eddalu yatunze enkoko ye enkoko ya mitwalo egi omuzzukulu yatunze enkoko kati olwaliro Sula emitwalo eruzira eyagabanga embuzi ye gaini Museveni aba responsible ku bino ku bwavu buno walaga nti abo wajja mu kirana mugumu watusanga n'ebyo tebiriiwo tebagala kola abantu tebagala buffe tetwagala kukola kitange ennyumba yakubwa n'eggwawo flat ng'ekigikubya reorganization place mwe twasinziiranga okwatakinganga abalabe ne bagikuba n'ekola ki nesaanawo nimuwa amawulire naga Muhammad tujja kuzimba endala tafunanga yadde bad naye ennyumba alina mpya ne sola yajja naga Muhammad nzi kye twagala kugula sola tugala kugula sola neneraliikirira musajja anguddemu sente nanga musajja mugezi nnyo nanga saagala sente zo njagala kuntwala we bagula sola ki ennungi era wamala okukeza wali yakwata bukwasi mu nsawo saateekako yadde 10 ojobuuze natolaba namawulire abasaava bagendayo tebakikkiriza mairo 7 mazzi gakakwata ne ice DStv omupiira bagulabira ku kyalo omupiira bagulabira Wasula abaana balaba Premier League ewuwe alina kisuwaani tekiriko mwana n'ogu yakyesasulira flat yakyesasulira ennyumba mpya mu ngeri yaayo wootuukire Wasula oli emmere naye kirungi agamba mbuulira ng'okola ki ogenda okutuuka awo muli abuuza ekibuuzo mujja bameka
nagenda bannamawulire wano kumpi nga batano bagala kulaba bali 8 bagala kulaba ku haji baso ne ni Katumba Sava banji binagenda nabo ne muga haji tujja nti tuli abantu 10 nkuwereze sendaga nti ate gonchaza wanze kuchaza kibuzo ti go tuchaza twasanga enyama enkoko yaliwo ebinyebo by'obutiko bategedde ekijanjale kitali ekyomuzigo byonna yabiteekaawo amatooke wegali omucere weguli lumonde wali muwogo wali netuliya katono twerabe ne kyatukoze eki kyabatutte naye lwalero era interview zo kwezili ku YouTube okwo era bannamawulire bali balowooza nti age 86 takirikinga yakuweereza ku butambi bwe bamukwata nga nange ate byayogera njiga buyizi wendi awo nga ninganga tatulanga ku maaso ga kamera nenga gwali omulundi gw'obusoose okumulumba kubanga bambuuzanga nnyo twagala okulaba ku kitaawo mwogera ku nnyo ne twali agadde okulaba ku kitaawo covid nayingirawo tetwamulaba bwe yaggwako ne baŋŋamba ssebo tetuddamu okukola interview wale tugenze twali tugenda covid nakola ki yena bagamba enkeera tufuna motoka tufuna basi yaffe tuteekamu amafuta kamera zaffe ne bakyajinga ebintu byonna ne tugenda twasiibayo ne bamu interviewinga bulungi nnyo kira bamaliza ne baŋŋamba nti muzeeyi nti tutegedde olwaleero bulijjo twewuunya naye amagezi ga taata kuba bagenda omulayizi more wise than me ebintu byebamubuuza byokka bamubuuza ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku nsi naye ng'enjuyi yakuba motoka zagenda abaana aba bagenda bana okitegeera ate ffe twasooka okuyingira nga tamanyi yali Kampala naye kati nze netaliko okugenda nga Kampala nga nkimaki otya ng'omuntu yali e Kampala nga alina ennyumba nga yabataka taata yalina ennyumba emizigo gisukka 10 naye yalina ennyumba erumu ennene abataka bonna afuna ekizibu yasulanga wahaje n'akulabye waliwo ne yalwalirayo emyezi nga 8 ng'ate yamujanjaba bulungi yazze mulago bamulifaalinza omutwala basula wasule n'akulabye free house kati fe olwaleero oli agenda mu kyalo n'emigaati gimala kuggwa wati natikka biyitirivu byajjayo naye nga tuta emigaati egyo nekiro ya sukaali emu ayagala mmere abirya ye yennyini ne bagenze nabo bw'aba afunye omukisa n'abisangayo abamu tubisanga nayo abamu tubikola ki tubisanga nayo so ebyenfuna byaddobokana byafiira ddala so ebintu ebyolaba gaini zoyogerako enzibu kuffe naye kumwe gaini ziweziri naye nze bwe nzirayo gaini zenkuuma nzirayo nembaala nsinga ekyaliwo n'ebiriwo tebisobola gatta abasajja babadde mu kyalo awo bafudde baavu naye nga baali bagagga baali ki beyond baali babirodi etawuni yaffe erwamatta yalimu emmotoka ezisukka 10 nga bataka bali awo ba aja basindeke bajita balinga awo otekeko Muhammad Mayanja otekeko Basenyonga otekeko bamuli n'abalala ng'emmotoka ziva ekasejjere zisukka 10 buli lunaku ez'enkota ebina nga ziri Lwamata. Tange Muhammad Mayanja ne Abbas banyumirwanga nnyo omweso. Ntatanga yagwesanga nnyo naye nga yetatera nnyo kubeerawo. Yali mutambuze nnyo. Naye bali permanent almost nga ba mu town. Trevor naje namukuba ka Mahaji. Tumaliza okutika mafuseleza amafuta. Kile haja ati abaweseleza amafuta. Piki ne kaaba. Haja linayingira munda. Kwa bazimanyi zimanyi amafuta. Agenda aganywa Kampala agamulira n'agamukolaki. Kubanga petrosi zalinga Kampala ngasubiga teriiwo aganywa nakula mulundi gumu olutanga nemuleeta nemuzaayo nayiwe emmotoka ezisukka 5 Kampala
bagaba bugabi matooke Kasubi Nakulabi Wabakuli bwayise Kaleerwe nalyoka afunayo naku mu mwezi najja okukima ssente ze agaleta tabanjiza na kubanja bagaba bugabi gava mu lusukulwe ninga amanyi gagende Kasubi gende wanapo muwengota 2 ewasamanya omuwebweziti gende wakato omuwebweziti ogende bwayise ogwebweziti najja nakapapula nakatereka wali natuuka ekiseera najja Nakulabi natandika okutwala ki ssente ze nga abakazi boyogerako Namulindu ekibuga kati Namulindu agendi kijogeno omugamba yatemanga enkota 5 nakabululu mwalimu wenkugambye yatemanga enkota 1200 yovani batikanga mu lukazaaki waliwo omusajja yalinga avuye bulindi muleyo wansi bamuyitaga Sabani ayina Isuzu nga tekola mulimo gwonna ajevuga kuva wali ku hoteli najje wa mukyalo namba 2 ne bayika ye wiiki ne batika amatooke nagenda agayiwa wali ebukuya ku hoteli Isuzu kalakala mitwalo yeguli mitwalo 7 ajivuga nga bicycle tana kyagikwetako kirala teyakusomba ku mulimo gwonna emmotoka ya Sabani yakimanga amatooke ng'ava bukuya najja mu Kirangira yalina y'amaka amakulu eri yalina y'amaka ng'akuze ne hoteli n'atikka ebintu n'abitwala mu hoteli. Tweyanza nnyo Aji olwaleero tugenda koma wano wona bado sinzira okubeera nga otulaba olwaleero ne Aji Muhammad Kizito tugenda koma wano olunaku olwaleero twogedde ku nsonga ez'enjawulo tujja kutandikira awo olunaku olulala inshallah Ssaabasajja Kabaka amuwangaaze. Amiina.